Nkubuuzako omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Predian Media TV gwe ate nabakulabika nti subscribe agenda maaso tukole mu bwangu nnyo sobole kulabika nti natera tukwongera amawulire gaffe agabeera gakago amawulire gaffe ag'entertainment akonda ga sports gasange ku predianmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo ngotasanye kulabika nti natera ogenda maaso osuwe njagala okukakasa atera okugamba nti omwogezi omukulu w'abasirikale w'abapoliisi avuddeyo Fred Enanga n'ategeeza nti Esma Kayemba omusiraamu natera bazeemu ne bamukwata n'ebintu ebiteeberezebwa okulabika nti natera bigenda maaso n'okulabika nti bisanyawo obulamu bw'Abannayuganda. Omwami ono bamukutte n'ebintu nga amazizi ebintu ebitategeekeka bigenda maaso n'okulabika nti natera bigenda kusanyawo obulamu bw'abantu. Bw'atyo n'ategeeza nti bamusanze mu kyalo ky'ewaabwe mu Wakandwa village mu Wakiso district kubanga atera atebeeza okulabika nti yaliko alina akakwate kwona omwami agambibwa okubanga yakwatibwa mu motoka eza safaris. Omwami mujjukira bulungi nnyo Matovu yagenda maaso n'okulabika nti natera akwata bomu ne bamusanga nayo mu motoka zino eno. Kati njagadde okutegeeza nti omwami eno Esma Kayemba bagenze maaso ne bamukwata n'ebintu ne back accounts ako n'okulabika nti natera awandise ekiraamo kye kubanga bano abatujju bakugamba we bajja bo bajja kutta bussi kusaanyawo bamusanze n'ebintu ebitategerekeka bingi nnyo nga bank accounts nga amasimu aga trackinga ebintu ebyenjawulo. N'olw'ensonga eyo nja kuba natera nkwongera amawulire amalala otegere omwami no kiki kye bagenda okulabika nti natera bamukolera kubanga ye tebagenze maaso ne bamutta ng'ebadde bakola abalala naye ate kye bamukoze bamukutte bukwasi ne bamutwala n'abatwala ne kajensi n'abatwala mu bifo ebimu bye bakoleramu ebintu bino n'abibalaga. Bw'atyo Fred Enanga n'abategeeza n'abagamba nti bannaye Bannayuganda mubeere bulintana kubanga bo abasirikale bakyagenda maaso n'okola okunoonyereza okumala okulaba nga embeera eno omwana atu egenda maaso n'okulabika nti natera evaawo. N'olw'ensonga eyo tosaanye kulabika nti natera ova ku Predian Media TV kubanga amawulire go ge tukyaleeta mangi mayitirivu nnyo ddala. Tosaanye kulabika nti natera ovaawo wano kubanga ffe abalina ebirungi ebisinga kubanga buli we tubeereeyo mu kyongo tuba tufumba. N'olw'ensonga eyo njagala okukakasa atera nkutegeeze nti Fred Enanga abategeeza n'abagamba nti mubeere bulindala mukuume obulamu bwammwe kubanga newankubadde bo nga abasirikale bagenda maaso n'okulabika nti bakola kunoonyereza okumala naye babagambye nammwe mubeere bulindala musobole okulabika nti natera mukuuma obulamu bwammwe kubanga ekijja mu maaso si kirungi ate era tekyetaaga kulabika nti natera kikutukako. Kyevudde mbagamba bulijjo mwesabire mugende maaso nga musabira obulamu bwammwe kubanga embeera mu ggwanga lyattu Uganda yo yayonooneka ddala. N'olw'ensonga eyo genda maaso osobole okulabika nti natera weesabira genda maaso osobole okulabika nti natera obulamu bwo obukuuma kubanga yagenze maaso n'ategeeza omwami ono Esma Kayemba bagenze ne bamusanga n'ebintu ebibi ennyo ne basobola okulabika nti natera babimuggyako ne babifuna we babitereka. N'olw'ensonga eyo bo nga abasirikale saako n'ekibinja ekigenda maaso n'okulabika nti kifufugaza kisaanyaawo abo bonna abagenda maaso n'okukola ebikolwa eby'obutujju bagenze maaso ne babakwata ne babasiba. Naye ate nga mukutegeeza yagambye nti omwami ono Esma Kayemba yategeezeddwako nti alabika alina enkolagana gy'abadde alimu n'oyo omwami amanyikiddwa nga Matovu yagenda maaso ne yetta kubanga naye yagenze maaso n'amwatukiriza erinnya lye. N'olw'ensonga eyo Fred Enanga bategeezezza nti banaye mubeere bulindala kubanga ekijja maaso si kirungi mwongere okulabika nti mwekuuma. Amawulire gaffe ag'entertainment naga ga sports gasange ku predianmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu gotasanye kulabika nti osuwa kamono soko nnyo wano ku mazzi kanzije.